ng'ennaku ebulambale okukuba akalulu ka bonna ku bukiise bwa Paaliyamenti wamu ne Pulezidenti kutuuke, omu ku bavuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paaliyamenti bwe Buyamba asazeewo kugenda mu mbuga z'amateeka nga yeemulugunya ku biwandiiko bya munne gw'avuganya naye Amos Mandela. Mr. Komoko ne nneemulugunya nga mbagamba nti ne lwankubadde yeeyita Mandela Amos naye ebiwandiiko bye yawaayo si bibye, ebiwandiiko bya Nandala Amos. Ebiwandiiko bibino ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebbaluwa eno nga kikakasa nti Mandela Amos tebamumanyi, bamanyi Nandela Amos, era ne results za Nandela ziizino. Bino n'ebiwandiiko bya mwezi gwa mwenda 2015 n'olw'ensonga eyo si byadda nnyo. Bowe Ivan ategeezezza nga Amos Mandela ng'era abadde mmemba wa Paaliyamenti bw'aludde ng'amwemulugunyako olw'ebiwandiiko bye eby'obuyigirize okuba eby'omu nguuba wabula ng'alabise nga tayambiddwa. N'olw'ensonga eyo mbadde nvumirira ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa ku Lwomukaaga ng'ate ebitongole bya gavumenti bikola okuva ku Lwokusooka okutuuka ku Lwokutaano. Nga era nziramu n'ekikubamu ebituli nti oli bw'awaaba oli neyewozaako gwe ng'omulamuzi olina okuwa ensonga lwaki osazeewo bw'otyo, naye bano bagamba tusazeewo nti ebiwandiiko alina. Kati tugambe nti basazeewo nti ebiwandiiko alina ebijingirire. Nsaba okuvumirira enkola ey'ekibuggwe. Nze ne ku ssaawa ya leero gye tuliko wano nze tesifunanga bbaluwa mu butongole era kino ekiwandiiko baakinsindikidde ku WhatsApp. Ate nga nze yawaaba omusango. Bowe Ivan agamba nti kati asazeewo ayolekera embuga z'amateeka ze ziba zibalamula. Nsaba okutegeeza eggwanga nti ekiddako tugenda kuteeka ebiwandiiko mu kkooti okulaba nti tuwaabira akakiiko k'ebyokulonda okukola omulimu gw'ekibuggwe, era nga tugenda na kweyongera okuwaaba mu kkooti okulaba nti ono asimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwa okweyambisa ebiwandiiko ebitali bibye n'okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo awamu n'okuva mu kalulu. Amos Mandela ayogerwako yakwatidde ekibiina kya NRM mu bendera ku ky'obubaka bwe Buyamba mu Paaliyamenti ng'eno constituency yakakutulibwa ku Kkooki ng'era yabadde omubaka waayo. Ate ye Ivan Bowe eyaliko Guild President wa ssettendekero lya Makerere wabula ng'ajjidde ku bwannamunigina. Ekifo kino kiriko abakivuganya 7 mulambirira. Wabula ebiwandiiko ebiri ku mutimbagano gwa Paaliyamenti ya Uganda biraga nga Amos Mandela bw'alina obuyigirize obwa diguli mu social work and social administration gye yafunira mu ssettendekero wa Makerere mu mwaka gwa 2008 ko n'ebbaluwa mu administrative law okuva ku Law Development Center mu mwaka gwa 2008 wamu ne diploma mu adult education and development eya Nsamizi Institute gye yafuna mu 2004. Ate yo siniya ey'okuna ebiwandiiko biraga nti yagitula mu mwaka gwa 1988 e Nakyenyi SS wabula nga Bowe Ivan agamba nti bino byonna bikipule. Andrew Kagwa, WBS TV.